Namiro. Naye obunene buno ndaba si bwa bulijjo. Zengeze mmere. Ndya kumakya mutuntu mu ekyeggulo nezuka ne ku 8 gw'ekiro n'endya ne ku 12. Ndya mmere ate nkola ki? Ati gwagamba mbongoze ne. Wotuwa ezadde. Oba totukoze bubi kubanga akaseera keeko okiraba otya. Okakasa. Olaba nga nkaddiye ennyo nnaku zaala mu myaka gino. Ennaku zino bagamba nti tuzaale mangu obulamu tuwulye nga tukyali. Nange luliba olwo naye si kati. Nsooke mmale okumalamu emmere eno. Oluvannyuma tulabe ekiddako. Emmere eyo bannange. Emmere. Nazo nti yansuubiza. Azo nti naye yakusuubiza. Yansuubiza n'angamba agenda kufuna omukyala tumuwerekereko ffe kati. Ate tuli okulya mmere. Tuli okugibwabuunya baaba. Okola gwa kuwerekera gokka. Nze nange ndiba ntuuse mweyo tayimu yange. Nga tukikola nga kiggwa. Lwaki temwewondamu abaana mwebali aizo nti wagamba nti nakwewangulire. Ate abafuuka baganda baffe. Ate kibi nnyo okwagala muganda wo. Oba owulira nga n'ensonyi zikwata. Muganda mweddira gumu. Kati nti mukolera wamu mufuuka ba Luganda. Kati buli kaze buli muntu amanya akaze ka munne akabi kasembayo obubi. Kati kibi nnyo okusembeza akaze ako era oba ojja kukaaba. Fazali ogenda n'oligotamanyi. Ebimu n'obyensonyiwa n'ebino by'omanyi. Birumya omutwe. Jobani yava n'agamba nti Bettina oyo abakukkiriza n'agamba nti ebyadde alaba nti ebirooto bye kyokka Bettina n'agamba nti muganda n'agamba we si muganda wange. Afe twali baluganda. Twali baluganda kubanga twali tuli muntu omu. Yes, twali mu group ate bali batugana okweyagala. Era buli eyeyagala ne munne bafuna ebizibu. Gyobulamu mukyaliwo. Owe tuli naawe tulaga. Nigozi ebakumidde ku mutindo. Okitegeera tuli bulala. Buli ali mu nigozi alabika bulungi. Ate mwe tukulidde. Tuva buli birungi byonna byonna tugenda bituukako nga mutulaba. Yes. Eno ye Buddo! Eno ye Buddo SS! Wulira Buddo SS! Buddo SS! Kutuusako concert luva okwaya! Ffe Buddo live music concert! Ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoowoola mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'ompwati Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanyi ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 Rekato bijiwa. Mwana ono banna. Okay, Namiro ogamba otya? Ni bulungi ogamba otya? Jigenda giteeyo. Mirimu mirungi tegina buzibu pozzi gwe. Endongo yeri etya soko tuwulire. Endongo etambula bulungi. Era nana akayimba akapewa kayita Tofu Mitalindazi. Tofu Mitalindazi. Olwo ng'otegeeza otya? Atalina ssente Tofu Mitalindazi.
Nifumito yalina ezinasasula wumula. Abakyala twagala ssente. Oyo kadongo kamu bba. Kadongo kamu. Nze buli style njiyimba kuba ndi muyimbi. Sirina kinodi kino kye nina okukomako. Ndi muyimbi buli kimu nsobola okiyimba. N'oluyimba baasi nga mpulira erimu ng'eyali omuyimbi yali aluyimbyeko walusaba. Kubanga oluyimba katuluyimbe. Abayimbi bayimba ennyimba ezitali zaabwe ne bakomekereza nga babawaabidde ennyimba bazigyeyo ku chano zaabwe. Era sigala nnyimba. Sigala nti gundi yaluyimbye. Okay. Yes. Bagambe nti ennyimba ziweddeyo olyoka oyimba ez'abalala. Ekikaba kanyuma omuntu aba alina okukayimba. Kubeera naffe ezaffe baziyimba eyo gye tutabeera. Okay. Yes. Tukusanze ku mukolo gwa muno. Mukasa Kadeya tuzze wano kukyala. Batulage ewa Ssenga. Tinaffe weetuli. Okay. Era omwana ati mulungi nnyo yalonze bulungi, yalonze ekimiwula ekiddugavu. Okay. Kali mu kizigo. Yogere kindeeka ekikadeya mulonzi mulungi. Nawe wasiimye? Nesijja nzize kubanga nasiimye. Okay. Bambi muwala mulungi ate kina smile ennungi. Kigenda tuzaalira abaana balungi. Oli muwala mulungi. Buli obeera ku stage obeera ne vibe. Bifaani bibeera eri nga bikwepikira. Kati gw'olinda kyo tuleetera mwana wattu. Omutukube. Ogamba olulenzi. Edda nalina bangi naye kati nalondamu omu. Wangi? Yatuuka time mubalage. Olaba natuuka ku sseerirondamu. Kitegeeza naatera omubalaga. Abangi abo lwaki wali oyinanga bangi ebiseera? Nali nina bangi nga nkyeroboza. Kati gw'oba oyagala ddala mpeerawo. Tiwatya ngumi. Tiwatya engumi. Baali balina okwekuuma bo bennyini. Bo bennyini baali balina obutaba na bbuba. Balina okuba abasajja abakkakkamu. Ndi mukazi mulungi. Mwe bonna n'osalawo olondeyo omu? Nalondayo omu. Waayi anti ennaku zino mamanyi tugamba nti olunze mu Japaani muzungu gw'oliwa wano? Siyinza kuva mu Buganda. Ndi mu Buganda. Oli mu Buganda? Emikolo tugisuubire? Si byakati ebyo naye nga we lulibanga lunaku lutuuse. Era nakyo mulijja. Okakasa? Mujja kujja. Onaatuyita? Siyinza butabayita. Waayi okyali mu management ya Kitoosa? Sibangako mu management ye. Nze ndi Mudani Eagles. Vadda ndi Mudani Eagles. Kitoosa yali ayambako buyambi? Kitoosa ali mugunda. Wagundi wafaira na kitende. Atenze silivaira na kitende. Ali wafaira na kitende. Waayi New Eagles emikolo ndaba mugyeyunidde twakava walake wanu Mukasa Kadeya yuno. Azonti naye yansuubiza. Ntino sawa yonna. Azonti yansuubiza. Azonti naye yakusuubiza. Yansuubiza nangamba agenda kufuna omukyala tumuwerekereko ffe kati. Ate tuli okulya mmere. Tuli okugibwabuunya baaba. Akola gwa kuwerekera gokka. Nze nange ndiba ntuuse mweyo time yange. Nga tukikola nga kiggwa. Okay. Lwaki temwerondamu abaana mwebali? Aizo nti wagamba nti nakwewangulire. Ate abafuuka baganda baffe. Ate kibi nnyo okwagala muganda wo. Oba owulira nga n'ensonyi zikwata. Ayi muganda omweddira gumu. Kati nti mukolera wamu mufuuka ba Luganda. Kati buli kaze buli muntu amanya kaze ka munne akabi kasembayo obubi. Kati kibi nnyo okusembeza akaze ako era oba ojja kkaaba. Fazali ogenda n'oligota manyi. Oyiga buyizi. Ebimu n'obyensonyiwa n'ebino by'omanyi. Birumya omutwe. Jovani ndayagamba yava n'agamba nti Betino oyo abakukkiriza n'agamba nti ebyadda alaba nti ebirooto bye kyokka Bettina n'agamba nti Muganda. N'agamba we si Muganda wange. Afe twali ba Luganda. Twali ba Luganda kubanga twali tuli muntu omu. Yes, twali mu group ate bali batugana okweyagala. Era buli eyeyagala ne munne bafuna ebizibu. Gy'obulamu mukyaliwo? Owe tuli naawe tulaga. Eagles ebakumidde ku mutindo. Okitegeera tuli bulala. Buli ali mu Eagles alabika bulungi. Ate mwe tukulidde. Tuva buli birungi byonna tugenda bituukako nga mutulaba. Yes.